siyakaba linetaka siyalivako ne bano abaliriko ne bagamba muli babbi mwe balukuntana baani. Minisita w'ettaka Dr. Sam Mayanja alagidde kamisona w'ebyapa okoze obwannannyini bw'ettaka ly'ekkazi ery'omusika wa Daudi Chwa owookubiri nga bwe kyalambikibwa mu kiraamo kye. N'olwekyo ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka ajjemu mangu erinnya lya Kabaka wa Buganda alize mu administrators ba estate ya Daudi. Kino kiddiridde ofiisi y'omubabuzi wa Pulezidenti Fiona Barungi n'ey'omubabuzi wa Pulezidenti mu Agro Industries Dr. Hilly Musoke Kisanja n'akakiiko akalwanyisa obulyake akakulirwa General Henry Soke nga bano beekokodde abantu abatambuza obulimba. Oli eyo ng'oteeka mu lubuto lwo because nze ewaffe gye nva mu lulimi lwange bakuyita kulya bantu oba olidde bantu mu kifo ky'owandikoze amazima oli n'afuna ekike gw'osazeemu oteeke mu lubuto lwo owa abatali batuufu oba oli abantu. Obuzibu buva mu kweyagaliza omululu n'okwagala okutwala ebitali byaffe. Abaana n'abazzukulu abasekabaka Daudi Chwa owookubiri ne George William Mawanda nga bakulira omulangira Jjuuko Joseph Kiyimba bannyonnyodde nti ekiraamo kya Ssekabaka Daudi Chwa kyazimulwa abakozi mu Buganda. Bali mu kulimba abantu kirina ettaka lya Kabaka wa Buganda lina ettaka enkuluze ye yakola endagaano. Okusinziira ku bizuuliddwa, Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri mu kiraamo kye yawaliizi abasikawutu kyokka n'abalambika nti bweggwangako ku yiika 12 basaleko yiika 2 bagawe omusika we nga bano beewuunyizza ate Mengo gye yava okwezza ettaka. Endagaano y'abasikawutu okusinziira mu liizi yamenyebwa ng'enkuluze bwe yali ekoze endagaano n'abasikawutu abaaliwo. Mu bizibu bwe butajjaayo bwino, ono bwino yenna ali mu original paper si photocopy. Bano era bannyonnyodde engeri abakulu Mengo gye bakozesa erinnya lya Kabaka okwezza ebintu bya jjajjaabwe mu bukyamu ne basaba minisita okubayamba. Minisita oli looya ojja kutuyambako. Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri bwe yafa n'asikirwa omulangira George William Mawanda ng'era ebiwandiiko biraze nti Ssekabaka Muteesa yasikira Musaayi kyokka teyasikira bintu ebya Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri nga Prince Namuggala Mawanda byakulembera olunyiriri. Byonna byayogedde n'ebiwandiiko by'abalaze bituufu era biri authentic. Kati minisita w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja asinzidde wano n'alangirira nti ekitongole kya Buganda Land Board kiggalwewo era n'asazaamu n'ekyapa kye baafuna ku ttaka. Era ndagira Commissioner of Land Regulation asazeemu transactions z'eby'ettaka zonna ezaakolebwa Buganda Land Board Limited kubanga zaakolebwa nga Buganda Land Board Limited eri private yeeyisanga constitutional body erabirira eby'ettaka bya Kingdom so nga ate etteeka lino libeekwasa terina bakuba kukyusibwa nga bwe mbalaze. Ono alangiridde nti ettaka lya musika wa Daudi Chwa era n'alagira nti yiika 2 zimuweebwe olwo yiika 10 ziddizibwa abasikawutu. Ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka mu Uganda akolagane ne ba administrators ba Daudi Chwa oba eseri ya Daudi Chwa bajjeko yiika 10 Daudi Chwa gye yawa abasikawutu agisse mu manya g'abasikawutu abawandiikiddwa obulungi wansi w'etteeka lya Boy Scout and Girl Guides Act chapter 45 kati eri chapter 10. Wano minisita wasinzidde n'alagira URSB okusaza mu Buganda Land Board. Era ngamba awandiisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandiisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti no be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution eyawandiikibwa mu constitution.